Oli ku There Is Still Hope channel y'essuubi. Naye endagaano gye wakola ne Mukama yali etya? Gwe kennyini walayira n'ogamba mu bulungi ne mu bubi, mu bwavu ne mu bulamu, mu bugagga, okutuusa okufa. Mbuliza oyo gy'asula mukooneko. Mugamba okyayimiridde ku ndagaano gye walayira. Wakati nga Yesu akomawo, Musumba ate nze bw'aba Mukama ye yaŋŋamba siri ku ggwe era ggwe kubanga munnayi Mukama bw'alikomawo gwe oli mugandi Mukama gwe waŋŋamba okuleka mukyala wange mpaseemu abalala. Gwe olina ky'olijjukiza Mukama. Ne Yoona atayina ndeka muyambe. Ndeka muyambe. Ekkanisa tulwadde ne tulwalira ddala. Ng'olabira ddala tetuli kukufaayo kukudda kwa Mukama waffe Yesu. Abaana abawala nookala n'ofumbirwa omusajja ng'okimanyidde ddala musajja mufumbo. Omukyala n'avaayo n'agamba you people this is my husband. N'aleeta ebifaananyi, n'aleeta buli evidence yonna, ne mudduka ne bagenda babagattira ewalala. Ebyodduka baana b'abantu tonnaba kudduka ggulu. You're not running away from God. Ogenda okuwulira abantu be wakansolinze ng'embaga yawedde. N'ogamba Mukama nakoze paati yange. Naye ne kisigala nga kikuluma kubanga wayogedde naye n'azanyira mu kisa ekiriwo. Sitaani yajja kubba kutta na kuzikiriza. Omusajja yenna atali wuwo oba oyasse bwasi. Wangi waliwo enjawulo wakati w'okwaka n'okwagala. Omusajja yenna gw'oyakiddeko era olumala okwegatta ng'akutama. Omukyala gw'oyakiddeko olumala okwegatta naye nga naye akola ki? Ekyennaku okwegatta abantu tebeegatta lunaku lulamba. Mbulira oyo singo. Simanyi waliwo basingo bano. Okwegatta omanyi nze ntera okugamba basingo. Omusajja bwe mumala okufumbirwa na mutuuka ne mwegatta ekyo ne kikoma buli omu n'atunuulira munne. Buli omu n'atunuulira munne ng'ekiddako kirala nnyo ne mutandika okulowooza bintu birala nnyo. Kyeva olaba abafumbo kati bali mu kyaki babba baabwe ne gye bali tebamanyiiyo. Bazze kusaba balina bizibu birala nnyo. Kitambo kyamutuze ekiro yaloose omufu tomunyumiza na bufumbo omwami oba aliwa. Omanyi omwana nga agenda okufumbirwa n'omala omugambo omusajja oyo munange omusajja oyo nga musajja oyo nga no pastor no mizimu eginziiza. Naye omusajja okimanya alina mukyala we. Omusajja wa mpeta. N'omukyala avuddeyo agambye this is my husband. Bwe baba balina ebibawuuba baleke bajja kwesootinga. Abafumba abamaze okugattibwa ne bwe baawukana Katonda tabakkiriza kuddamu kuwasa. Lwaki tabakkiriza? Alekewo gap kubanga amanyi busungu bwe bwabambadde essaawa yonna musobola okuddamu ne mwetereza. Era obufumbo bwokka bwe bakkiriza okuddayo okufumbiriganwa ng'ozzeeyo eri mukyalawo si kufuna mulala. Bana ebyawandiikibwa tubisoma tutya? Bayibuli twafunyeeyo endala?
eggulu tebagenda kuliyingizaamu bafumbo, eggulu bagenda kuliyingizaamu batuukirivu. Nenda kikuddiramu, eggulu tebagenda diyingizaamu bafumbo, bagenda kuyingiza batuukiridde. Kyeva olaba naawe ali mu maka bwe gaba gayuuga, leka ate kutandika kulowooza ku divorce, kubanga divorce is not a solution ku maka agayina challenges. Solution y'amaka agayina challenges kunoonya Mukama, kusaba n'ogumiikiriza ne weesiga Katonda, n'onoonya ki ekyaleeta akatabanguko, n'okkakkana maaso ga Mukama. Wooteekeddwa okwenenya ne weenenya, wooteekeddwa okutereeza n'otereera, n'okabirira Katonda, kubanga ebituguyuuza bingi, emisingi gye tufubutukamu mifu, ebiziiza obufumbo bingi, ebirwanyisa obufumbo bingi. Oyo omusajja si mukyamu, wafuna mutuufu, n'oyo omukyala mutuufu, naye tuleme kugenda na bbugumu lyansi. Tuddeyo ku musingi ogw'obwa Katonda. Mukama yeebazibwe. Bannange, Yesu ako anone ekkanisa ye. Abantu tebaawulira ddoboozi lya Nuuwa. Nsaba owulire eddoboozi eriyita kati, eddoboozi lya Mukama waffe Yesu. Anoonya ekkanisa okubanga yeenenya okuddayo ku musingi. Bw'oba tonnafa ng'okyali mulamu, nga ne saavisi eno ogibaddemu, okyalina kyansi ekyusa olugero. Okyalina kyansi ekyusa obulamu, n'ogamba ekimala kimala, n'ogamba amazima nga tegedde. Bwe kuba kukyuka okyuke, bwe kuba kubaako ebintu byota ote, bwe kuba kubaako ebifo by'ovaamu obiveemu, bwe kuba kwenenya weenenye nga bw'oteenenyangako, kubanga Yesu akyali ku ntebe ey'ekisa n'okusaasira. Era abantu abagenda okuzikirira tebagenda kuzikirira lwakubanga baayonoona, naye bagenda kuzikirira olw'okubanga baawulira ne bateenenya. Tuli ffenna ab'emikwano, naye abo abagenda okukkiriza beenenye bakyuke. Kubikkulirwa 3 olunyiri olw'10 paka olw'12 agamba atya, yanguwa tusabe. Okubikkulirwa essula 3 olunyiriri musumba lubuzi olw'10. Okubikkulirwa essula 3 olunyiriri olw'10, Revelation 3 verse 10. Kubanga weekuuma ekigambo ky'okugumiikiriza kwange, era nange ndikukuuma obutayingira mu kiseera eky'okukemebwa ekigenda okujja ku nsi zonna, okukema abo abatuula ku nsi. Kubanga weekuumye ekigambo kye babuulidde olwaleero, n'ogamba ku luno lwokka kankyuke kannenenye, n'osalawo obeeko byota. Olw'okubanga weekuumye ekigambo kyange, nange kyendiva nkola ki? Kubanga weekuumye ekigambo eky'okugumiikiriza kwange, era nange ndikukuuma obutayingira mu kiseera eky'okukemebwa ekigenda okujja ku nsi zonna, okukema abo abatuula ku nsi. Waliwo ekiseera eky'okukemebwa eky'obulumi, eky'obujiji ekigenda okujja eri ensi ab'emikwano. Kati ffe abagenda okuwulira eddoboozi lino, abagenda okukkiriza twenenye, abagenda okukkiriza tukyuke, abagenda okukkiriza wakiri tuyite mu mbeera, naye nga tusigadde ku mulamu ogwa Mukama waffe Yesu, agambye agenda kujja atulokole, atukwakule, asobole otuwonya obulumi obugenda okujja nga rapture emaze okubeerawo ku nsi. Kubanga okukwakulibwa bwe kunaamala okubeerawo, ab'emikwano ekisa kya Katonda kijja kuba tekikyaliwo. Omuntu ojja kuba weerokola wekka.
n'ekisa ekirokola abantu kijja kuba tekikyaliwo. Abantu abagenda okusigala kubanga ttiimu z'abantu babiri, abantu abatalokokanga tebagenda kukwakulibwa. Gurupu ey'abantu ababiri ey'okubiri be balokole ababadde nga bamanyi Kristo naye nga tebafaayo kwenenya. Abagenda okusangibwa nga bakyatambulira mu kibi. Okukwakulibwa kugenda kuba kuzibu nnyo kubanga ekiri mu ggwe amaanyi agambusa abantu gagenda kuba maanyi ga Mwoyo Omutukuvu. Ekibi bwe kibeera mu bulamu bwo oba ozitoowa oba tosobola kwambuka. Kati ebintu bigenda kubeera so automatic. Tebiriimu kulya nguzi, tebiriimu ekikulimu kyekigenda okweyimiririra. Kwano gwange yali ampa ekirooto, yaloota rap kyangeze. Agenda okulaba abantu bambuka ne yeeteekateeka. Agenda okulaba bagenda ye tagenda, ne gwe yali ayimiridde naye n'ayambuka. Agenda okulaba n'agaakooti n'abuuka, agenda okubuuka yaddawo buzi. Oyo ayinza okuba akola high jump muŋambire. Mugayi bino tebigenda kuba bya high jump. Amaanyi ag'Omwoyo Omutukuvu gateekwa okubanga mu ggwe mwegali kubanga ge gagenda okukonekitinga n'amaanyi agafugira mu Mukama waffe Yesu. Soma. Nange ndi kulokola. Olunyiriri olw'11 njija mangu nyweza ky'oyina omuntu yenna aleme okutwala enguleyo. Nzija mangu. Agambye nyweza ky'oyina. Mukazi gwe nyweza amaka go oguminkiriza emyaka mingi, leka kulowooza kuwanika ku ssaawa efaanana bwete. Ebbanga ly'omaze mu maka go oyina engule gy'oyina. Oyambye abantu, okabiridde Katonda ku lw'abantu, weegayiridde ku lw'omwami wo, oyambye abaana b'omwami wo, oyambye ab'eŋŋanda, oyina ebintu by'okoze bingi. Ebyo by'obadde okola birina amayinja bye gabadde Mukama agenza kuteekako amayinja, Mukama agenza kuteekako amayinja. Kati ku ssaawa esembayo togeza n'onafuwa. Agambye nyweza ky'oyina. Gw'omwana omuwala asibye sikaati nkwegayiridde, sikaati nywereza ddala. Kati ku luno endowooza gye njagala okoleko, waliwo akabadde kasala n'olaba omuntu noga kirabika oyo ye mwami wange, kirabika y'ono. Nogenda ng'oyakira ku b'enjawulo. Ako nako tugambye bagenda kujajinga even our secret thoughts, meaning n'ebirowoozo by'okwaka nabyo tugenda kukola ki? Nyweza ky'oyina. Oyina ebikolwa ebirungi by'obadde okola, oyina abantu b'obadde wasonyiwa. Leka kutuuka ate ku pointi egamba nti kimala no. Sigala ng'osonyiwa, sigala ng'okola obulungi, sigala ng'oyamba abantu, sigala ng'osaba ekisa ekigenda okuyamba okuyita w'oteekeddwa okuyita. Tuleme kuba na mbala yonna egenda kwesittaza Mwoyo wa Mukama ku lunaku lwe. Bassebo ne bannyabo, tewali muntu Katonda gwe yatondera genda mu Geyeena, taliyo. Kubanga twatondebwa mu kifaananyi kyani? Kya Katonda. Ffenna Mukama ayagala tumalize nga tuzzeeyo ewaka, tugende mu kitiibwa. Nkulaze gye tugenda okumalira mu kibuga Yerusaalemi ekipya, nga ligenda kuba ssanyu jjereere, mirembe myereere. Teri nnaku, teri maziga, teri bafu, ate teri kusiiba, teri dry. Wanji oyo dry tumuleka wano ku nsi. Ngenda n'endowooza naye nga oba tugenda kugejja nnyo, nze simanyi. Kulya buli na kusinza Mukama, kulya buli na kusinza Mukama, kulya buli na kusinza Mukama. Bameka ng'oyongedde okuntegeera bwe nkomyewo. Mukama akuwa omukisa.
Essaala gye tugenda okusaba eri mu Zabbuli 139 olunyiri olwabiri mu 3 n'olwabiri mu 4 eyo gye tugenda okusabiramu. Zabbuli 139 olunyiriri olwabiri mu 3. Psalm 139 verse 23. Onkebere ayi Katonda omanye omutima gwange, onkeme omanye ebirowoozo byange, olabe ng'ekkubo lyonna ery'obubi eriri mu nze era onnuŋŋamye mu kkubo eritakoma. Ekyo kye njagala tukaabire Katonda. Dawudi yagamba Mukama nkebera. Search me, O Lord, and see if there is anything wicked in me, and lead me into life everlasting. Fenna twandibanga tukyayina ebintu ebiri mu ffe ebikwekeddwa. Njagala okkiriza ogambe Mukama, mugaye Mukama nkebera. Onongoose bye tumanyi abirongoose, bye tutamanyi tumugamba abirongoose, ate atukebere ayongere otubikkulira n'okutunaazaamu n'okuflashinga buli kyonna ekibadde mu mitima gyaffe. Ebikolwa byaffe birongooke, abantu b'obadde olyazaamaanya ku luno lwokka oddeyo osasula abantu. Ebigere gye bibadde bitambulira ku luno lwokka osalewo ogambe Mukama tereza entambula yange, ndekerawo okutambulira mu bwenzi, ndekerawo okutambulira mu bubbi, buli kikolwa kyonna omutima gulongooke, endowooza zaffe zirongooke, ebikolwa byaffe byonna bikole ki? Birongooke. Eyo essaala Pawulo gye yasabira Abasesalonika n'agamba sabidde emyoyo gyammwe, endowooza zammwe n'emibiri gyammwe byonna bibeere sanctified era bibeere bisangibwe ku lunaku luli nga bisaanidde mu maaso ga Mukama waffe Yesu. Mukama akumpeere nnyo omukisa. Tugenda kusaba. Musumba Weebale kulaba There is Still Hope. Okumanya ebisingawo tukubire ku 0752 34 14 47 oba ku 0761 08 83 15. Osobola n'otufuna ku email eya tishitv74@gmail.com. Eno ye There is Still Hope, channel y'essuubi.